Malamusiza nate ku programu yaffe okwagala Katonda. Olwaleero tugenda kutandika ekitabo kyaffe kya Matayo nga tubadde tusuubizibwa nga tubadde tusuubiza ebbanga eriise mabega. Leero tugenda kubeera mu Matayo essuula esooka olunyiriri olusooka paka ku lunyiriri 17. Bible study eno gye tugenda okuba nayo mu Matayo tegenda kubeera so deep, tegenda kubeera kuyingira nnyo mu Matayo munda. Ekigendererwa eky'okuyita mu Matayo n'ebitabo bye tugenda okuyitamu ebijja mu maaso, kubiyitamu kufuna surface information, kufuna information eno tubeere nga tuli familiar ne information eri mu bitabo bino. Oluvannyuma then tujja goinga deeper okusobola okweyongera okugitegeera deeper, but era tugenda kuyita nnyo kungulu, tujja kubaako bye twebuuza ne bye tuddamu. So Matayo essuula esooka olunyiriri olusooka lugamba bwe luti: luno lwe lulyo lwa Yesu Kristo omwana wa Dawudi, omwana wa Ibulayimu. Ibulayimu yazaala Isaaka, Isaaka n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be. Yuda n'azaala Perezi ne Zera mu Tamali. Awo tujja sooka tuteekewo essira Tamali, kuba mu maaso eyo njagala okunyonyola abakyala bano abasatu abagenda okwogerwako mu lulyo lwa Yesu Kristo. Perezi n'azaala Kezironi, Kezironi n'azaala Lama, Lama n'azaala Aminadabu, Aminadabu n'azaala Nasoni, Nasoni n'azaala Salumoni, Salumoni n'azaala Bowazi mu Lakabu, mu Lakabu n'azaala Bowazi mu Lakabu. Bowazi n'azaala Obedi mu Luusi. Abakyala bano basatu mu maaso tujja kwogerako katono nnyo briefly lwaki baboogerako mu lulyo lwa Yesu Kristo. Obedi n'azaala Yese, Yese n'azaala kabaka Dawudi, Dawudi n'azaala Sulemaani mwe yali muka Yuliya, Sulemaani n'azaala Lekobowamu, Lekobowamu n'azaala Abiya, Abiya n'azaala Asa, Asa n'azaala Yekosafaati, Yekosafaati n'azaala Yolamu, Yolamu n'azaala Uziya, Uziya n'azaala Yosamu, Yosamu n'azaala Akazi. Olunyiriri lwa 9. Akazi n'azaala Kezekiya, Kezekiya n'azaala Manase, Manase n'azaala Amosi, Amosi n'azaala Yosiya, Yosiya n'azaala Yekoniya ne baganda be mu kiseera eky'okutwalibwa e Babuloni. Nga bamaze okutwalibwa e Babuloni, Yekoniya n'azaala Seyalutyeri, Seyalutyeri n'azaala Zerubbaberi, Zerubbaberi n'azaala Abiwudi, Abiwudi n'azaala Eriyakimu, Eriyakimu n'azaala Azoli, Azoli n'azaala Zadoki, Zadoki n'azaala Akimu, Akimu n'azaala Eriwudi, Eriwudi n'azaala Eliyazali, Eliyazali, Eliyazali n'azaala Matani, Matani n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yusufu, oyo ye bba wa Maliyamu eyazaala Yesu ayitibwa Kristo. N'olwekyo emirembe gyonna okuva ku Ibulayimu okutuuka ku Dawudi gyali 14, era okuva ku Dawudi okutuuka ku kuwaŋŋangusibwa e Babuloni emirembe 14, era okuva ku kuwaŋŋangusibwa e Babuloni okutuuka ku Kristo
najo emirembe 14. Kale nno olwo lwe lulyo lwa Yesu Kristo lwe tusomyeko leero. Wabula waliwo ebintu bitono nnyo bye ŋŋenda okukoonako bye njagala twegendereze mu lulyo luno. Bw'obanga wasomako ku ndagaano enkadde ojja kulaba amannya agamu agali mu lulyo luno nga tugamanyi, kati nga Dawudi, kabaka Dawudi yali kabaka wa Isirayiri ebbanga ery'emabega. Sulemaani King Solomon ffenna tumumanyi, yalina abakyala abangi ate era naye yali kabaka wa Isirayiri era yali mutabani wa Dawudi. Ibulayimu, Isaaka ye mutabani wa Ibulayimu. Isaaka yoyo Ibulayimu Katonda gwe yamuyita okutwala okusaddaaka ku lusozi n'amala n'amugabirira ekyana ky'endiga kye yasaddaaka mu kifo kya Isaaka. Abantu abamu abali muno, Yuda mutabani wa Yakobo yali omu ku batabani ba Isaaka. Yakobo yalina muganda we gwe baali bayita Esawu. Oyo gwe yalimbalimba ne supu n'amubbako omukisa gwe. Ati Yakobo n'azaala abaana abo be yazaala mu bakyala bana. Abaana abo baavaamu olulyo lwa Isirayiri, era mu abaana abo mwe muli Yakobo, abaana 12 abali mu bika bya Isirayiri 12. Kwegamba amannya agali wano tugategeera era naye njagala okwogera ku bakyala bano abasatu abasangibwa mu lulyo lwa Yesu Kristo. Mulimu Tamali batugambye mu lunyiri lwokusatu, Yuda n'azaala Perezi ne Zeera mu Tamali. Tamali yali mukyala wa mutabani wa Yuda mu ndagaano enkadde. Mutabani wa Yuda mu kiseera ekyo obuwanga bwabwe bwabalagiranga nti omukyala singa bbaawe afa nga tazadde mwana, omwami alina okumuwa mutabani we omulala, oyo omukyala aleme kubeera awo nga talabirirwa. So Yuda yali alina okuwa Tamali omwami omu ku baana be. Kati we yamuwa owookubiri yali Ivo, yali muntu mubi nnyo mu maaso ga Katonda n'amutta. Kati Yuda n'amutiisa owookusatu n'agamba ono mutabani wange yasooka omufumbirwa yafa, owookubiri gwe namuwa yakola ki? Naye yafa. Owookusatu mutabani wange omuto naye afe? Kati Yuda n'atandika okuteekawo embeera nga tamuwa mutabani we. Kati Tamali n'ayambalanga malaaya n'agenda n'ayimirira ku kisenge ekimu. Yuda laba wajja n'amugula. Yuda bw'amugula n'amaana nga yeebikiridde, Tamali n'afuna olubuto. Eyo sitooli eri mu ndagaano enkadde. Kwegamba w'otunulira abakyala bano abasatu abali mu luno olulyo, kyetaaga nawe kennyini ogera n'obasomako. Tamali wafuna olubuto n'akomawo, Yuda ne bamugamba muwala wo nno oyo eyali mukyala wa mutabani wo yafunye olubuto, abadde mu bwenzi. Kati mu biseera ebyo nga baba balina omuleeta bamukuba amayinja. Naye Yuda bwe yagenda n'akozesa Tamali nga malaaya gye yamusanga eyo, Yuda yali talina ssente. Tamali n'amugamba ndekera omuggo gwo. Kati wano we baakwata Tamali nti abadde mu bwenzi, baba balina omukuba amayinja ku kiseera ebyo mpaka bwafa. Ye yali enkola yaabwe ey'obuwanga bwabwe. Naye Tamali kyeyava agamba nedda taata w'omwana mumanyi, ye nannyini w'omuggo guno. Bwe batwala omuggo ogwo, Yuda n'agulaba n'agamba ate gonsinze, nze mubi nnyo n'okusinga omukyalo ono. So n'amusonyiwa era mwe mwava abaana abo. Naye then ono omulala Rahab
Rahaba ali mu lunyiri lwa 5. Salumoni n'azaala Bowaazi mu Lakabu. Lakabu naye ali awo, nja kwongera munoonyerezeeko naye nsuubira nti mu biseera ebyokudda okuva Egypt bwe baatuma abakessi mu kibuga Yeriko, waaliwo omukyala eyakweka abakessi abo eyali malaya mu kibuga ekyo. Nsuubira nti ye Rahabu ono, naye nja kwongera nkinoonyerezeeko nti naye yakozesebwa Katonda okuba nti naye abeera mu lunyiriri lwa Yesu Kristo. Njagala mwegendereze nnyo olunyiriri luno, lulimu amakulu mangi nnyo n'ebyokuyiga bingi. Luusi waliwo n'ekitabo ekyaneemingibwa okuva ku linnya lye Luusi. Luusi teyali mugundi, teyali mu Isirayiri, yali ava mu kitundu kye bayita Mowabu, era be baali abantu abaali batwalibwa okuba nga si balongoofu era nga tebakkirizibwa nakuba nga baaganibwa okuba nga beetabika. Abaisirayiri baali baaganibwa okuba nga beetabika n'abantu bano. Naye waliwo enjala eyagwa, omwami omu n'akwata abantu be n'abatwala bave mu Isirayiri ewali enjala, bagende banoonye abantu banafuna ekyokulya. N'abeereyo ne mukyala we. Bwe yabeereyo ne mukyala we, omwami oyo ng'alina batabani be babiri, batabani be ne bawasa abawala babiri okuva mu kitundu kino eky'Abamowabu. Kati mu kuwasa abakyala abo, omu ku bakyala abo yali Luusi. Omwami oyo n'afa, n'alekawo batabani be babiri ne mukyala we ne bakyala baabwe. Abatabani bano nabo bombi ne bafa. Kati omukyala ono n'asangibwa ng'asigadde yekka n'abawala babiri abatalina baana. N'abagamba bannange, ngenda kuzingako ebyange nzireyo Isirayiri gye nsibuka, naye sirina kye mbabanja, sirina kye mbeetaaza, musigale. Omuwala omu ye n'apaakingako ebibye n'agenda gage. Naye Luusi n'agamba omukyala ono, sirina gye ngenda kuleka, ngenda genda naawe, era yonna gy'onoogenda nja genda naawe. Katonda wo alibeera Katonda wange, ndisinza oyo. Luusi n'ajja n'omwami oyo mu Isirayiri, n'akomawo n'omukyala oyo mu Isirayiri. Luusi ng'agenda ku nnimiro, okukola mu nnimiro, kubona omukyala yali talina mwami kumuyambako okumugabirira, wabula nga balina okukola lejjalejja okusobola okugenda mu nnimiro okuyambako okukungula ebyo bikunguddwa n'okufuna ebiba bisigaddewo. So Luusi ono ng'agendanga mu nnimiro gye yasisinkanira Bowaazi. Bowaazi yali omu ku bantu aba owning ennimiro, ezimu ku nnimiro ezakungulwanga ezavangamu emmere eyatundibwanga mu kiseera ekyo mu kitundu ekimu mu Isirayiri. So oyo ye Luusi. Osobola okugenda n'omusomako mu kitabo kya Luusi, wabula njagadde nkone ku bintu ebyo ku bantu bano abasatu katono nnyo, tulyoke ate tweyongereyo. Kale eyo yebadde entandikwa y'ekitabo kya Matayo. Tusomye okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'17 essuula esooka. Tujja kutandikira awo omulundi ogunaddako. Omulamwa gw'okuyita mu kino ekitabo njagala tukiyitemu mpola mpola, tetugenda kigenda nnyo munda nga deep Bible study, naye nga tugenda kukiyitamu tusobole okuba nga tuli familia, oba nga obubaka obuli mu kitabo tubuyinako idea. Mukama bankumire, tunalabagana mu vidiyo eneddako.